Happy birthday Uganda, take banana. Tudamevu. Kunya kunji nga ku social media singira ddala ku TikTok nga kulaga nti waliwo omwami ono bakazaako erya Muzungu Boda naye nga amaanya ge amatuufu Raid Samuel James Amin. Ono omwami twamufulumya eggwanga weeks bbiri eziise. Omwami ono twamunjawo mu ggwanga ku nsonga y'okumusanga nga akolera ku mpapula ezitali ntuufu. Twamusanga nga runninga organization NGO tali ya gavumenti ate nga runninga mu bukyamu ng'akikolera ku visa kye tuyita visitors visa. Visitors visa bw'oba ofunye visitors visa olina okuba nga oli mulambuzi n'ojja n'olambula n'ogenda mu kifo ekirala naye sibiri ono omwami Raid Samuel byabadde akola abadde ndowooza self-styled omwogezi w'eggwanga nga self-styled nga yayogera ku bintu bya pothole nga yayogera ku bintu bya bwavu ebintu bwebityo. So twamukwata naye mwenyi naye nakkiriza nti abadde abikola mu bumenyi bw'amateeka. So twamufulumya tetwamudeportinga. Deportation kibeera kigambo kirala ate kinene nnyo. Deportation kitegeeza nti bw'oba ofulumya eggwanga tokomawo, bw'oba bakufulumiza tokomawo. Ate order ya deportation esayiningibwa abantu abo babiri, Minister wa Internal Affairs ne courts za Uganda. Bitongole bibye bisayininga deportation. Kasita bakusayiningirako nti bakudeportinga matu tokomawo wano. Naye kati organized departure no tetwawona omwami Amini ono Muzungu Boda kiraga nti twamugamba bw'onotereza ng'ozeeyo ewammwe e New Zealand n'ofuna empapula entuufu ezikukkiriza okukola emirimu wano ojja kukkirizibwa okukomawo okole emirimu gyo nga tewali akukuba ku mukono. So n'oliwo n'ebintu ebimu byali akola nga biraga nga obwongo bwe obutali butuufu bulungi. Twalabako akatambi ng'azaanya n'abaana ng'abakuute ng'abaana bakoona emito wansi ku kolasi ng'abaana obalaba bakaaba anaye kyokka ye ng'aseka busasi. Wuuyo ali awo n'akwata omukyalo omukadde asituza ettooke mu kyalo simanyiweeyo n'amugyako ettooke ku mutwe n'aliteeka ku mutwe gwe. Omukyala bw'agezaako okulwanira ettooke lye n'amunyonywakera amabeere nekinyiiza omukadde oyo n'akwata omutwalo n'amuwa. Ndowooza bwe yaguma omutwalo omukadde n'asanyuka n'abivaako. So ebintu ng'ebyo tulowooza nti tebyali bituufu, byali bulungi. Ate bwe twali tumufulumya ku airport yeeyisanga ekitagasa ku airport ng'aleekaanira abakozi ba gavumenti buli gwalaba kwegamba twalaba nti omuntu oyo ayinza okuba nga waliwo ekimuwulako. So kwe kumuzaayo ewaabwe e New Zealand first of all balabe oba mutwe gwe mutuufu oba si mutuufu. Era bwe naaba azeemu okukoma wano ng'alina empapula entuufu ezimukkiriza okukola akomewo tetujja kumugaya n'okukomawo kubanga tetwamuwa deportation nga wekyali mu social media. Twamufulumiza ku organized departure. Ate organized departure omuntu aba akola ki? Aba akomawo. To come to the passport center, where because of the efficient way we are doing things now, our call center has continuously received very few calls of recent, meaningful calls. We have now a group of some young men, because their voices are a bit similar. They keep calling our agents, asking for numbers, asking to take them out for lunch. Now you can see, instead of asking serious things about passport, about permits, they're asking to take our call agents out for lunch. This means we have addressed the passport issues flatly, we have addressed the work permit issues
we do not have issues for people to call. That's why I think they are now digressing and talking about lunch, dinner for our agents. So we continue calling upon our people, especially applicants who seek for our services, to be very, very careful, especially about the brokers who offer, who promise to offer a quick service. Passport applications now are run very fast. If you apply today, you get the appointment the same day. I have just applied the passport for my children this morning at 8, and I was given an appointment at 9. And by the time I walked in here, the process is ongoing. So you do not have to use a third party or a broker. It matters to do, especially with passports and other services, because things have been streamlined. By the time I left the ministry, there were just a handful of people applying for passports in the center. Our officers were almost redundant, waiting for applicants to enter there. So we want to thank the new administration at the ministry and the officers for this milestone. So of course there are people who are still being conned, even with this efficiency. Just 2 weeks ago, a gentleman, this is a lawyer working with a reputable firm in Kampala, who was conned 1 million shillings in the name of offering a quick passport. A lawyer who knows the law, working within Kampala, being conned 1 million shillings. Of course, he came complaining to me, but as usual, with good PR, I was saying, sorry, sir, but back in my mind, I was saying, look at this fool. Because here, a lawyer to have been conned 1 million in the name of being assisted to process a passport. It does not carry a lot of sense at all. So these agents, of course, pose outside the ministry premises, very smartly dressed, using scare tactics. You'll be arrested inside, your passport will not come out. For you, you are not a Ugandan, the way you look. So they use all those tactics. But desist from that, walk inside, you will even be amazed at how quickly we process your passport. Only uniformed officers at our counters can provide, of course, guidance. Disregard all instructions from unauthorized individuals who are not in uniform, who keep rotating outside the ministry, trying to lure you, trying to ask. If you see anyone asking for money from you, even if it is an extra 50,000, just know that one is a fraudster. Walk away from that bad energy. Passports have been demystified. They are gotten within 3 days, working days, currently, for ordinary passports. And for those who pay for express passports, it is 2 working days, sometimes 1 working day, and the passport is ready. So there's no need for you to actually involve a third party.